Ladies and gentlemen, listen to this tragic story about mothers. Every minute of each day, a woman dies from complications related to pregnancy or childbirth. That is 515,000 women dying every year. When a mother dies, children lose their primary caregiver. Communities are denied her paid and unpaid labor, and countries are deprived of her contributions to economic, social, and political development. It is therefore the responsibility of all stakeholders to ensure that all women receive the care they need to be safe and healthy throughout pregnancy and childbirth. Mothers and fathers, embrace family planning to mitigate this public tragedy. Let us expand opportunities for adolescent health services to end maternal mortality for God and my country. Bamama babona nnyo bisibu bingi babayita mwekeyo n'abamu batuuka n'okufa mu kuzaala bayita maggwa. Bamama muli kya muwendo nze mbayita bazira mu nsi omutali tetwandibaddewo yataani yandituzadde yasijjo ne primary school emukono kye kitulese nga tusaba tukwatire wamu tutaase obulamu bwa bamama. Tulabe banjeyo abasajja be bafunyise embuto n'abamu bakwate bwe bamala ne babeegana. Mukazi wattu n'atoba emyezi 9 nga talina ayamba mutwalira agenda lwazaala nga n'ebyokukozesa asaba bisabe. Bataata mukomewo muyambe bamaama temubalekerera banja babonaaboneeyo kubanga temubayambye. Bamama mubaliise bulungi mutwalire mubatwalengayo abonna bazaale bulungi kitaase obulamu bwabwe. Bamama babonaabona nnyo bizibu bingi bye bayita mwekeeyo n'abamu batuuka n'okufa mu kuzaala bayita mu maggwa. Kati guno tukuba mulanga ffenna tukwatire wamu tutaase obulamu bwa bamama mu kuzaala batufaako. Bamama gwe musingi gw'ensi eno mu by'enkulaakulana n'amaka bakola ky'amaanyi okugabeezaawo. Okujjako embuto n'endwadde ze bafunayo n'abamu bazadde baabwe be babakako okufumbirwa bafunemu obugagga mu basajja babawasa. Kanyabo ne kafuuka ka maama ku myaka emito fica yako nefiirawo anti tekasomye. Tusomesa abaana b'obuwala bebe maama b'enkya omukyala asomyeko alabirira bulungi obulamu bwe. Bamama babonaabona nnyo bizibu bingi bye bayita mwekeeyo n'abamu batuuka n'okufa mu kuzaala bayita mu maggwa. Kati guno tukuba mulanga ffenna tukwatire wamu tutaase obulamu bwa bamama mu kuzaala batufaako. Bamama gwe musingi gw'ensi eno mu by'enkulaakulana n'amaka bakola ky'amaanyi okugabeezaawo. Gavumenti yaffe tugyebaza bingi byekoze okutaasa obulamu bwa bamama n'eddembe lyabwe. Malwaliro gazimbiddwa
omwana omuwala gavumenti ekiwagidde nnyo ne maama Janet Museveni naawe tukusiima nnyo abakyala oyambye bangi mu byenkulaakulana n'obulamu iweso wagitandikawo n'ebitongole ebirala mukama kutukuumire okole na bingi ebisingawo bamaama babonaabona nnyo bizibu bingi bye bayitamu ekeeyo n'abamu batuuka n'okufa mu kuzaala bayita mu maggwa kati guno tukuba mulanga ffenna tukwatire wamu tutaasa obulamu bw'abamaama mu kuzaala batufaako bamaama gwe musingi gw'ensi eno mu byenkulaakulana n'amaka bakola kyamaanyi okugabezaawo bamaama babonaabona nnyo bizibu bingi bye bayitamu ekeeyo n'abamu batuuka n'okufa mu kuzaala bayita mu maggwa kati guno tukuba mulanga ffenna tukwatire wamu tutaasa obulamu bw'abamaama mu kuzaala batufaako bamaama gwe musingi gw'ensi eno mu byenkulaakulana n'amaka bakola kyamaanyi okugabezaawo